Sentebe wa disitulikiti ye Moroto David Koryang ategeeza nti kaseera bonga abakulembeze bazooke batandika okuvumira obumenyi bw'amateeka obususse Karamoja era batandike n'okuwaayo ababbi ssaako n'abamenyi b'amateeka wabula balekeraawo okubazibiranga. Abyogedde mu lukiiko olutudde mu ggombolola Nnaddugate Moroto olwetabiddwamu ne minisita omubeezi ow'ensonga z'e Karamoja Agnes Nandutu nga Koryang agamba nti emirundi mingi ente zibbiddwa mu bitundu eby'enjawulo kyokka ne zigobererwa abasirikale era ebigere ne bisibira mu biraalo ebyabakulembeze. All our peace spokespersons have been killed in the Congo just because of peace. Now people are also fearing to reveal out and say it is brother here who has spoken this thing out. They come for you. Kati ono ayagala gavumenti nayo ebyokwerinda mu Karamoja batandika okukwatanga basentebe seesooka n'abakulembeze ku mitendera gyonna singa kinaazuulibwanga tibeenyigira mu bikola eby'obubbi. Honestly, if you are caught with a stolen property, if you are a thief, you deserve to be arrested. Want arrest? It is too much. It is too much. RDC Moroto Wapuwa George Williams ategeeza nti basazeewo okukwaata n'okuggalira buli muntu yenna yeenyigira mu kutabangula emirembe Karamoja era ebikwekweto bino si byakutwaliza n'abakulembeze mu mitendera egy'enjawulo. Now, if these cows are raided and are found in your kraal, then the kraal leader should be held responsible. Because talking alone seems not to take results as fast as we can. Yeminza Nandutu agamba nti minisitule yafuna obuwumbi 39 okusobola okuyamba abantu e Karamoja omuli n'okubagulira ente, embuzi n'okutumbula ebyobulimi naye kale kikyalebesezza ebintu bino okugenda mu maaso y'embeera y'ebyokwerinda etanategeerekeka. Sente gye ziri, procurement y'embuzi egenda mu maaso n'amabaati bigenda mu maaso. Kye twagala kiri kimu bwe kiti emmundu gituwe tukuwe ebyokukola okulakulanya amakaago, tukulakulanye region, tukulakulanye eggwanga. Twagala nti peace because niwe tunaleeta embuzi nga mukyakwata emundu nga abantu bakyalwidinga. Ategeeza nti bavudde basalawo okutandika okugenda mu byalo basobole okwogera n'abantu mu mirembe. Twatandika peace meetings, peace community, peace building meetings, tukyagenda nazo mu maaso era wetutuuse tulaba nti ebibala bitandise okulabika. Ebyo bibeereddewo nga KCC n'abasirikale b'oku nguudo bagobaganye n'abaana b'oku nguudo okubajjako nga ekikwekweto kino kiyindidde Naakulabye, Wandegeya, Paaka empya Sapolo, Bakuli Jinja Road, Namirembe Road n'awalala. Avunaanyizibwa ku nsonga z'amaka n'abaana mu KCC era akulidde n'ekikwekweto kino Peter Luwanga Mayanja ategeeza nti abaana abakwatiddwa basoba 200 era nga bagenda kutwalibwa mu maka ga minisitule ey'ekikola ky'abantu mu disitulikiti y'e Park. Abaana abatuyambye nnyo okubajja ku wootamuwa wallahi ng'akuwandulira amalusu nga akutira olunaku luna. So nze ekikola kino nkyaniriza. Agnes Najuma ne Brennan Namale be bakusakidde eggulire lino.